Kale ajje buvuddeko nzize nenkola video nembategeeza nti Dr. Cephco agasimbaganye n'Omulamuzi era nembategeeza nti nze kennyini ne bannange tubaddeko ku kooti y'e Makindye wabula nga tetulina kye tufunye yadde okumukuba ekifaananyi okujjako ekyo kyokka ekibadde kitambula ku social media ate nga nakyo kifaananyi kikadde. Video yino ngikuleetedde nga Dr. Cephco agasimbaganye n'Omulamuzi kakati details zenkuleetedde oba kituufu asindikiddwa eruzira okumalayo emyaka 3 era misango ki bwe kibanga kituufu egimusindikisizaayo bibino mbikuleetedde nkwanirizaako obuterevu omukutu kwoli kwondabira kwowulirira baguyita Viki exclusive atudde akuweereza bino si mulala bampita Viki era wengambira nti thank you so much for subscribing okumpa akaddeko neweekuumira ku mukutu guno nga gwolinda bulinzi updates zonna ezigwawo mu ggwanga n'obeera nga ate ozifuna okuva ku source wano ku Viki exclusive. Subscribinga atanaba kubeera ng'otweyungako mu butongole bw'omala okusubscribinga kwata mu kadde kajje mu kigambo personalize okateeke mu kigambo all wenkugambira nti turn on that notification bell bw'oba omaze okusubscribinga buli kituteekayo ojja kifuna butereevu. Ate nga ye Hajati Kaloddo oyo yankubiriza okulaba nga story nziteekako buli budde buli ssaawa alombaddwa aŋŋambye nzije nkujjukize gwe alina ebizibu eby'enjawulo era ebikusumbuwa mweyunire ng'omukubirako ku namba esimu oba omu whatsappingeko kweyo gyolaba eri mu kitabo ekiri kumpi n'ecran Ekisembayo 067 bw'onaamukubira ne mwogerezeganya ajja kuba akulagirira ewakaawe wakiso ogende akulombereddwa ensonga zitererere ddala ate bulungi nnyo nnyini ddala. Kati video bw'omaze okuwa giwaka like tusimbudde bwe tuti Dr. Cephco mbagambye nti tubadde ku kooti kyekituufu wabula tetumukutteeyo kifaananyi era ne mbannyonnyola byonna bye mbannyonnyodde sigenda biddamu atabiwulidde dda mu previous videos zaffe ba latest videos zensembye okuteekayo ojja kubiwulira bulungi osooka ofollowinge bulungi story eno oba emboozi eno. Kakati video eno Dr. Cephco gy'oli kulaba abadde mu kooti e Makindye era n'agasimbagana n'Omulamuzi wabula kigambibwa getufunyeewo omuntu atuwadde ka video kano already akatuwadde amaloboozi gaako gali bwe gati wabula Omulamuzi agamba mbu Cephco abadde anyoomoola kooti okuva ku mulundi guli bwe muba mujjukira bulungi lwe bamuwa court bail ne bamweyimirira n'avaayo. Dr. Cephco abadde yanyoomanga ebiragiro mbu ebyokuddanga mu kooti era mbu kooti ye yamuwandiikidde ng'emuyita mbutongole okujja yeeyanjule ku guno omulundi. Dr. Cephco teyakwatiddwa nga na poliisi ng'abantu bwe babadde babitambuza oba buli omu engeri gy'abadde akinterpretingamu nti oba bamusanzeeyo kuba buli muntu yali badde amanya engeri Cephco gye bamukuttemu ne video zaali badde ziyitingana. Cephco yeetutte yekka ku kooti e Makindye tebamukutte bukwasi ne bamuleeta nedda byetutte ku kooti e Makindye okusinziira ku information gye tugenda maaso n'okubeera nga tufuna. Kigambibwa nti emisango egy'okuvuma Jennifer Fulfiga ne mutabani we amanyiddwa nga Museveni mbu okusinziira ku batuwadde video oba wetusanze video nti Dr. Cephco bamusindise eruzira okwebakayo mbu emyaka 3 video yo yiyo mugiraba naye ekyemyaka mbu emeka 3 lwansonga video tebadde mmaloboozi naye njagadde mbawe updates cause tunakkirizganyiza nammwe okubawa information biki ebigenda mu maaso. Yes. Era ne mbabuulira nti njogeddeko ne Cephco oluvannyuma lwa kooti after all essimu ye nga teyitamu kyekyamazima mu bufunze yagitaddemu kodi ndowooza mumanyi zino kodi ze bateekamu nakati essimu yino kanjogere nga njikubako mugenda wulira muwulidde 4 2 6 2 it means nti omuntu essimu abeera yagitaddemu kodi ekyo kyekisooka. Ekyokubiri ngenda kwongera okufollowinga story eno kyonna ekiguddewo ngenda kwongera okukibategeeza. Omukutu baguyita Viki exclusive akuweereza simulala yenze Viki. Video yeno mbadde nkyakunnyonnyola emisango egya Yvonne Nakankaka Joey ejo
za tiimu za TikTok be bagenda maaso n'okubeera nga oba oli awo boogera ebyo ebyange byemmanyi ebituufu byenkugambye okusinziira ku sources ezeesigika gy'emisango egy'omukyala Jennifer Fulfiga ate njogera bino nga n'omukyala Jennifer Fulfiga yavuddeyo dda n'akakasa public era emyaka gino 3 abasinga gye bali kutambuza gya mukyala Jennifer Fulfiga yavuddeyo n'abeera ng'agyogera mu katambi akamu kabadde akola ki kabadde ali muba mu interview emu gyabaddemu kale byebye byange bisingako awo ngenda kwongera maaso okubeera nga mbisima dipa such that ntuuka ku kinyuzi Cephco mufuna simufuna Cephco tumanya ali ruzira oba tali ruzira yes but tiktokers bangi bagezaako okuncontactinga ngezaako okuba contactinga abooluganda lwa Cephco ngezaako okuba contactinga naye ate waliwo ekiri kugenda mu maaso kyempuliddeko kye sinnayagala kuteeka mu public nga sinnakikakasa naye bwe kiba nga kituufu abaana ba TikTok omwetaaga kukolimira bwe kiba nga kyendi kuwulira ate nga kitandikidde mu bantu abammwe bennyini ku nsonga za Dr. Cephco abaana ba TikTok muli babi nnyo ate ebintu bye mukola sometimes bigenda kuteeka obulamu bwammwe mu katyabaga sina katyabaga bigenda kuteekera ddala obulamu bwammwe mu kifo abantu we bagenda okutandikira okubalabira ddala nga abatakyalina mugaso kale sigenda kunyiiga kwogera bino naye kanoonyereze ku ebyo updates nja kwongera zibawa mweraba musibe bulungi musule bulungi updates endala zirinde gwe teekaka buteesa akadde bwe wa subscribe nze buli kyenteekayo ogenda kubeera nga ate okifuna bulungi for God and my country.